nsabira eggwanga lino abakulembeze baffe n'abantu ba Katonda bonna bamaleko bulungi omwaka era bakkirize nti Katonda atumazizzaako omwaka guno asobolera ddala okutuwa ebinaatutambuza mu mwaka 2017. Nsaba obukuumi ku bulamu bw'abantu kubanga ab'effujjo bangi. Tugenda okumaliriza nga waliwo abattiddwa, waliwo abakoleddwako ebikolobero, naye nsaba Katonda atukuume. Nsabira abakuumi b'eddembe kyokka era naffe okwekuuma ennyo kubanga abakuuma bakuuma, naye naffe twetaaga okusaamu obuvunaanyizibwa mu kutambula kwaffe, mu kusanyuka kwaffe, ate era n'engeri gye tunoonyaamu Mukama. Nsaba abalina ebigendererwa ebyenjawulo wano tebajja, ajja okubba wano tajja, ajja okulowooza nti eno gy'anaafuna baanaatakulatakula tajja. Tufaayo nnyo eri abantu abanyigirizibwa n'abakaaba, era Bayibuli egamba nti mujje gye ndi mmwe mwenna abakoyira abasoboleddwa nange n'abawummuza. Kati ku kyoto kino ekikulu eky'eggwanga tujja kusinzirawo okusabira abantu abanyigirizibwa n'abakaaba n'abakoseddwa, naye nga tubawa Yesu awummuza emitima gyabwe. Era twala kubategeeza naye bwe banaamukkiriza ye ajja kuwummusa emitima gyabwe.